Dr Jane Kengeya-Kayondo yatandika emirimu gye egy'obusawo mu myaka gy'ekinaana ng'omunoonyereza mu kitongole kya Uganda Virus Research Institute Entebbe. Wabula ono ensimbi ze yali afuna zaali tezimala, olwo n'atandika akalwaliro okusobola okwongeza ku nnyingiza ye. Naye nga bwe kiri kaakati n'ebiseera ebyo twabeeranga n'omulimu gwaffe ogwa gavumenti ne tubeerako n'akantu kaffe ak'ebbali mwe twajjanga ssente tulyoke tusobole okukolera gavumenti bulungi. Nalina clinic nga nkozesa n'abasawo, nalina abasawo nga basatu abaali bankolera nga tulina clinic eneneko. Ng'ayita mu kalwaliro ke kano yasobola okufuna omulimu gw'omusawo w'abakozi abaali bakolera ku nnyonyi za Uganda Airlines. Mu 1985 yagenda e Bungereza okwongera ku bukugu bwe era eno gye yasomera essomo erimanyiddwa nga aviation medicine. Kati bwe nakomawo nga nina certificate yange awo ne nfuukira ddala omukugu mu busawo bw'abennyonyi nga nze mbakebera abaazivuganga n'abaazigenderangamu, nze mbawa ebaluwa ebakkiriza okukola omulimu gwabwe naye era nga bwendabirira na famire zaabwe n'abaana baabwe. Dr Kengeya agamba abavuzi b'ennyonyi ya Uganda Airlines yafuna akabenje yasooka kubeekebejja n'abazuula nga bali mu mbeera nnungi okugenda ku lugendo olwabatuusa ku kisaawe kya Gatwick mu kibuga London. Ono agamba nti olugendo nga terunnabaawo Kapiteeni Stephen Walusimbi yali awummudde ekimala nga bwe yali amulungamizza emabegako. Nali manyi ddi lwalwadde, kiki kyalwadde, muwadde ennaku mmeka awummuleko. Bwe baawummulangako ng'akomawo n'encekinga nendaba nti kati oteredde genda okole. Yeah, so he took his days of rest, he came back and he was okay to fly. Whoever was on that flight, in my expert assessment, was fit to be on that flight. Kengeya atubuulidde bwe yalinga amawulire g'akabenje k'ennyonyi eno gafulumye. Basinga twabiwulira ku makya ennyonyi yagudde, tiyagudde Roma. Abamu nti buli omu yafudde, ntono yafudde, abaddeko ani abadde ku nnyonyi. Ekyalo kyonna Entebbe anti ebiseera ebyo yali small nga tawuni katonotono nga buli omu amanyi munne. Katawo ffenna ne tweyiwawa mu kitoolo mu tawuni, abamwe batuuse ku kisaawe, etawuni yonna ng'eri bweti nga buli omu anoonya munne, nange bajjayo eka kunoonya. Oli mulamu tewabadde ku nnyonyi kubanga nalina akadda kuva e London era wiikisi ebbiri ezayitako. Dr Kengeya agamba nti abakozi abaafiira ku nnyonyi bonna baali bali mu bulamu obweyagaza. Baali bantu ba bbeeyi kankubuulire kubanga ebiseera ebyo omuntu ayali tava bweru. Kati mu Entebbe be twandibadde tuyita cream of the cream, nga bonna balina families nto nga batandise okwezimba, okuzimba amayumba amalungi, bali ku stage y'obulamu mu butuufu eyeeyagaza. Olwanga 23 Oktoba 1988 ebisigalira by'abaafiira ku nnyonyi eno lwe byakomezebwawo, Kengeya alujjukira ng'olwakabaawo. Kyali kizibu kubanga na bino ebyokugamba nti sisi vigil nti mugenda kusuza ono oba musuza oli ng'onoonya n'owookolera n'owogenda ku vigil wakulema kubanga kumpi buli location yalimu abafiiriddwa. I went to a service in Kampala and then they said no, they had picked up the wrong one. We went to the service of the Christian one and it turned out that should have been the Muslim one. So instead of giving us also relief, it gave us even more trauma. Ennaku ezaddako ono agamba zaali zakwetaba mu nnyimbe z'abakozi bano. Wadde gyali mu bikeesi nga biri sealed. Naye manyi simeeri nzibu. Simeeri tebula weeyita. Nga gye nagendako nga bawunya ne mpulira ennaku. Kubanga njeri gye nali dokita waabwe, ate omanyi bw'oba ogenda wa musawo kwolwo onaaba bulungi n'akasaabuuni ak'akawoowo. Era ne bagambanga nti kuwunya bulungi. Bagamba nange tuze kulaba dokita. Ate nange njeri gye nali muwala muto nga tukola faani kind of. Kuwunya bulungi.
naye bwe nawulira nga bawunya ekivundu ne ngamba obulamu obulaba osobola kubanga leero owunya akawoowo enkya ng'owunya bubi bwoti. Waayita akabanga katono nnyo abakugu abaali banoonyeza akabenje k'ennyonyi eno baamutuukirira nga baagala okumanya ku mbeera y'obulamu bw'abakozi bano mwe baali nga tebannatandika lugendo. Ne mbagamba bassebo ne bannyabo mu nsaasire fe abasawo tuwanika mukono ne tugamba nti ngenda kukuuma ebyama by'abalwadde bange ate si kugamba nti obikuuma nga balamu n'obwe baba bafudde leero obeera obliged kubikuuma olwo nga files mazze okuzijjayo mu kiliniki tebamenya ne bazijjamu ne nzireeta waka ne nziziika nazookya luvannyuma nazookya. Olw'okuzitoowererwa embeera y'akabenje kano Kengeya agamba yagenda ebyobusawo abikyawa era oluvannyuma n'abiviirako ddala. Byagenda bisereba kaakati bw'eba ennyonyi tekyakola ate dokita mubamwetaaga waki tewaliwo abababudaabuda ebyo omanyi bino biza ennaku zino wadde nakati tebikola bulungi era abantu bafiirwa ne bakiyita mboka nanga yabigezangako nali simanyi naye nga just ngezaako. Dr Kengeya yava mu Uganda n'agenda okukolera ekitongole ekimu e Bungereza okumala emyaka 2. Yadda kuno nebba mu mwaka gwa 2012 wabula abaana be n'abazzukulu baasigalayo e Bungereza. Mu budde buno baddukanya ettendekero eribangula abavubuka mu bukodyo bw'okukola ebintu eby'enjawulo eriyitibwa Route Training Center nga lisangibwa Nkumba.